Kati gano gwe ngenda okwogerera wano amazima ngenda kubabulira facts nga we ziri. Amina. Amina. Sizo ayagala Emily. Facts zetwagala kubanga ffe nze nina okubulira nga baanayo kati bazi. Kati Emily obuzibu bwe weesanzeemu nti oze okwagala okutabaganya ab'omukwana ababiri. Naye nga tewategedde kyabadde ku drawing board gye twabadde. Nakoze vidiyo eyo ng'omuntu asobola okulaba ng'omuntu eyeekerako this service, naye nga each and everything was planned. It was planned. Kyogezaako tugamba nti what was planned, soko kinyonyola ekyo. Kati ensonga yabaddewo nti era kati Emily nkusaasidde munnaaye nti oze okwagala otutabaganya naye nga b'otabaganya lwakubanga tobamanyi. Oyo omukyala forofiga mukwano gwange nkola naye era ne ogenda ku page zange ez'enjawulo oba ku eya TikTok oba eya Facebook ogenda labanga content wa forofiga gwe nsinga okubayo naye omungi. Okitegeera Emily? Forofiga akulaze nti namukubidde essimu. Nange ngenda kulaga essimu ze twayogedde nja kulaga ne audio when we are planning this. Kati nina wentuuse okusinziira ku live gy'avaako kati gye mubadde muva okwogera. N'okusinziira ku ssimu eyasembyeyo gye namukubidde ne mugamba nti okusinziira pressure gye nina mu bantu n'emikwano n'abantu abantwala okubeera nti ndi serious. Kuba Emily sikakasa nti obadde omumanyi. Anedda ssebo. Obadde tomumanyi nti nze nga nkola blog oba kaŋŋambe nga nkyali student of blogging. Era nga ntuula eri abo wansi eri aba blogging nga nasalawo ntuule mala okwateininga knowledge oba guidance okuva eri abo ba blogger. Naye munnange ekiriwo walabye full video eyo gundi full figure gye yagitandikidde. Nagirabye. Eyo nange mweyangattiddemu. Salabye eyo part. Ngamba walabye gye yatandikidde nti yasoose kuvuma ba blogger n'aba YouTubers nanga weyangattiddemu. Yes. Wonna walabyewo. Nalabyewo. Kati munnaye omuzannyo gwabadde weeguti. Era ogenda kumaliriza ng'otegedde nti munnaye ebintu bwe yabadde olowooza nti okyali mabega si mu ngeri ya kukuzalawa naye otegeere nti tewategedde ebintu bino gye twabitandikidde. Tugamba nga bambi ennyo kutubulira kyogamba kuno kwonna okwevayo nayo okwekalakaasa okwo konna kwolabaakola namukubidde essimu esembayo ne mugamba full figure okusinziira ku kintu kye twaplaninze n'ebigambo bye twasazeewo okwogera oba ng'otuuse ng'ate my name is tarnishing eri abantu abo gye ngendo sigala munaye nga nnoonya ekikumi nga nnoonya emirimu we tusigala nga tugenda with display maaso nze kigenda kubeera tekinkolera. Pressure ne mugamba pressure no wena yansuseeko kati ngenda kuvaayo njogera amazima. Amazima googere kubanga eno peji yaffe y'amazima wekiggera. Era nina ensonga emu lwaki nzize ku peji eno bangi abansabye okuleka nina interviews enakola mu kusooka naye bangi abansabye oba babadde bankubira nga sigenda kugundizaabwe naye nategedde nti wano mazima geerere. That's the reason I'm here. Ekintu kino twakiplaninga bwe tuti. Naawe kennyini simanyi nti oba omanyi full figure okusinga bwe mumanyi. Sisuubira kuba kati gwobeera naye okola naye. Mbeera naye on the daily basis mbeera ne full figure buli lunaku. Waakolera wenkolera.
osobola okukkiriza nti omuntu asobola okubeera nga yagwa naye olw'okuba nti omuntu abadde alabwa abantu omutwalo omulamba wasigazaawo 1,500 atakyegendereza oyinza obutalaba nti yagwa naye aba yagwa oba aba agudde. Kati Full-Figure munnange yali yagwa naye nga ye amanyi strategies z'okuddamu okuzza abantu okuddamu bamukwate oba okuddamu otwala content we. Kati yabadde alina ofuba ennyo okulaba nti avuma ba blogger ne ba YouTuber okulaba nga addamu okuseekinga attention yabwe bajje baddemu okumuggyako content. Tegeera ebintu bino engeri gye twali planninga singa walaba ku vidiyo eyo gye nakola walaba ne pressure kwe nali njogerera n'obudde bwe nagikolera byonna nga twabiplanninze two of us kino nkyogera wano ku mazima ameerere two of us we plan this with Full-Figure. Kati nga kigendererwa kyammwe ki okuplanning eno esasa? Kati ngenda kugamba bwe nti Isma ng'oggyeko byebimu bye nayogedde era ebimu byenja okwetondera abantu ebyabadde mu muzannyo gwaffe byenja okubeetondera nti bannaayi wano wadde twabadde mu gundi naye nsobola oba nga nina be nakosezza ate nga bangi. Naye Isma munnange abadde ne assets ze abadde alinako ebintu bye byalina ebimu nga gyebiri naye nga tasobola kuvaayo akugambe nti nina kino nina kiri. Newankubadde emmotoka eyo gy'olaba n'essaawa eno gye tuli mu kwogererako y'ebadde esinga okubeerako egundi esinga okubeerako ensonga. Twayogera ne Full-Figure kuba mbeera naye mwenna temumanyi bintu biri mabega wa muzannyo guno kati nzijayo behind the scene. Va ku mmere eno wano ogiraba mu ddiiro naye waliwo eri gye twagifumbidde kati ebyefumbiro bye nzijayo nga tutuula ne Full-Figure. Kati we yankubira essimu ekiro n'aŋŋamba tugenda kubeerako bye twogerezeganya. Kati enkeera kumakya kuba koolo lwankubira nalina ogendako ewa mutabuliiko okwogerezeganya naye. Nsonga kyentwala ewa mutabuliiki oli eyafudde abadde muganda wange abadde yafuuka nga muganda wange mukwano gwange nkola naye ate eri famire nga tulina okubaako bye twogerezeganya kuba mbadde nkola naye. Ate nanga nfa ne mukufa mukka nti ne wali wonna mbadde nga ngende wa mutabuliiki nga twogerezeganya. So nga twayogera. So Full-Figure ngamba omanyi ekiriwo kiri nti awantu wokka kati wenkyalina platform nina ku Solot. Otegeera ate ku Solot okimanyi omulembe gwe tulina ne dynamics za social media abantu tebakyalaba nnyo TV. Okiraba abantu bettanira nnyo social media. Nga munange nina okudda mu mawulire newankubadde gwe toliimu nnyo oba naawe oyagala okusitukirako nina okudda mu mawulire. Naye ngenda kwogera ngambe nti oli mukayanire emmotoka y'omugenzi. Nga mugamba ate ogenda olwo tuli mu kupanga mugundi gwaffe nti ogenda gamba nkayanire emmotoka y'omugenzi etya nti munnaye nkimanyi mubadde mukola mwenna naye enjogera wenna ayogera bwe nti kigenda kunziza mawulire nawe kijja kubeerako we kikuteeka. Okutegeera naye nga ddala Emily Smith w'obeera ng'olina sense of maturity. To be honest omuntu abadde takolagana na Isma abadde amuvuma buli wamukwatako kati essaawa eno asobola okwefuula nti ali mulwanira bintu bya mugenzi. Ekinjogeza bino nti pressure yansusseeko mu bantu ebigambo bye bankubidde abafamire bankubira abeewaffe. Mutabuliiki mbadde njogera naye nga tebinnaba nakati mbadde njogera naye munnaye ebintu ebyo bwe bitambula bwe bityo oba n'abantu abayinza obiwulira abayinza obutabitegeera bayinza omugamba naga ono ate wano twogera birala ate wabeera eringa ayogera birala wulira ono mukwano gwe byayogera. Okitegeera era neewuunya nnyo n'abantu
oba kangambe ba social media oba ngambe sijja gamba nti social media in-laws ekyo kankiteeke walala naye bambi abantu ababadde mu kunyolwa okw'amaanyi olwa Isma nga yafudde yalumiri abantu nkyogere ntya nti abantu bangi abalumiddwa Isma newankubadde abadde tamusisinkanangako. Kati abantu abo okusinziira ku bintu kye twabadde tuplaninze natuuse nga ndaba abantu bangi banvuma abalala baŋŋoola abalala byogala bye boogera okulaga nti kino ekintu kyabadde kiplaning nabadde nali ku live eyo ekiro gye nakola ku TikTok nga njogera ekikazi kino kimanyira kikola bwe kiti kyogedde bino okitegeera era nze mukwano gwange mumanyi nnyo ngenda kuleeta ebyama bingi nina kyewadde ekyama kye naleeta nedda obadde tonnaleeta kyama tubadde tusuubira nti leero siina kyama kye naleeta era nina akantu katono nnyo ke nayogerako ne ŋŋamba nja kubabuulira taata w'omwana biki nina gwe naleeta nina gwe nayogera kuba navanga ku live nga tuddamu nga twogerezeganyanga mugambo waayi njogedde kino nina n'omuntu gwe yali yampa eyali yangira nga ŋŋamba kati yogerera ku pressure otaddemu katono omuntu eyali ku live eyo gye nakola ku TikTok ekiro weba bagirekodinga naye bajja kukubulira waliwo omuntu eyajja n'akonkona ku mulyango naye lwakuba yakonkona nnyo 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 n'amaanyi ne mugamba yo wange n'ennyumba ogikonkona bwotyo gwagisasula ngenda okulaba nga yoli omuntu wa full figure nga waali awo njogerera nayogeranga nga wensoma comments naye we mutunuuliranga okitegeera abantu abaliko ku TikTok oba abaliko ku live basobola okukubuulira nti nina omuntu gwe nayombaganako naye before ng'atandika live egenda atandika ebintu kuba namulinda n'ambula n'ensalawo nze ntambule nzije tuzanye omuzannyo gwaffe naye obuzibu obwaliwo nti ango mwe yali yakiteeka nakibayinga nga sikirabamu nnyo obuzibu bw'amaanyi nga simanyi nti eno pressure gyejja otuuka simanyi aftermath naye kati gwe tewafumiitiriza kubanga Isma first obo baali batemudde mutemule mu bukambwe obw'eddala kakati omuntu yatwawulira Amerika nkugambe kino nakugambye nze paka kati nkyali mu kunyolwa kwa Isma muganda wange oyo siwakana abadde kugamba tetuli ba Luganda nti olw'omusaayi naye ku mukwano gwe tubadde tulina nga twafuuka ba Luganda nga mukwano gwange workmate wange director munnange mu company nga CEO ndi operations manager naye full figure ate tunkola naye sisobola kumwewala live alone these days wembadde ndi up and down nga sisetolinze ku mulimu olwa pressure abantu gye babadde bantaddeko olwa bino bye tubaddemu ababadde babitutte serious n'okubeera nti tubadde tugezezaako zanyira ku emotion z'abantu era abantu bonna abatutte olutalo lwaffe ne full figure oba byonna bye twayogedde okubeera nti babitutte okubeera nga biri serious ate bo benneewuunya nti full figure tomumanyi oba babloga totumanyi tomanyi stats ze tukola mu mawulire essaawa ekisinga ekiyinza okunuma oba ekisinga okunuma okubeera nga mwagezezzaako okupanga ekintu ekituuka mu maaso n'olaba nga kikutattanya kikuleka kubanga abantu be nabadde njogereramu benoonyezaamu emirimu be bantu g'osobola ogendayo n'omugamba nti gundi give me some advice ku kino nakiri n'akuwa naye ng'amasimu gansuseeko luli amasimu badde nfuna munnange nga kitalo munnange kino munnaye muganda we yafudde kati nga bankubira owaayo oyagala kubba drone naffe kyetwebuuza naye nga drone teri muntu yenna gwe tubadde tukolera oba gwe tubadde ali close naffe abadde tamanyi ku nsonga za drone oba abadde tamanyi nti drone eyo ngenda nayo ku site buli site gyembandaga naye emirundi tegibeera mingi nnyo kubanga twakkaanya nti emmotoka eyo we yajja Isma ng'apangisa bupangisa mmotoka ati Isma bambi abadde n'ekizibu nga ye talinnya booda muganda wange oyo ng'abutyanya obubooda oba kaamukubako simanyi so ne tukkaanya nti egundi we zinajja
ndagawa nakusesemeza ebintu by'omugenzi n'ogamba uliriza gwe kisukuko na mulimu kokola manyira bana abantu kumba abantu okolawa njagala ensonga zange nga ntwira Emily uliriza watubanga sokenze kaddeko basoko mujeko ono nakusesemeza mugenzi ulira bulungi Emily uliriza esoka na kumadoni gye bagijje ekyo kimu njagala njogera amazima gange nga tali njogera ebintu by'ombuuza kubantu naye omumanyi yogera agenda kutaataaganya munnange wano mazima merere njadde njagala nkubuulire kale maliriza kati obadde otaataaganya omulaba ayogera tasalako oyo mukwano gwange mumanyi ako kasooka amalirize twagala nnyonnyoka ekintu oyo mukwano gwange mumanyi siba naye tubeera naye kusula moto kaakati gwe ate obadde omukomezaawo sinayogera nsonga zimalayo ntaataaganye muleme funa amazima lwaki kati labayo olina okumufeesinga then ekituufu kibe kana kubanga Emily wampise oba omuntu gwe wasindise okujja okumpita n'oŋŋamba nti nzije njogera amazima era amazima era kyokola ku nsonga eziriwo naye tewangambye nti tugenda beera mu kukaayana oba kubeera siyinza giyita debate naye tugenda beera kukaayana naye okukaayana si kwendiko era mazima naye kaakati ekintu kyotugambye ffenna naffe tulisho nti nno ogambye nti kabadde katannyo between Emily omanyi lwaki nasoose na statement kubuuza nti oli buloga kuba ye buloga yenna waabeera ayina ebintu by'otunuulira bw'otinoga okusinziira ku kino na kino kyendaba n'okusinziira amaloboozi gano engeri gye gavaamu bino byabadde ku script n'omanya nti eno yabadde script era kyempa nsoose okubuuza nti wabula okwogera kyobanga saasoose kupapira kintu kyonna wabula okwogera nammwe kubanga ekintu kikajjuse muganda waffe tanawera kati tuli mu kunziza mmwe kakati nze era olaba mu kusooka nga sinakola vidiyo eno yonna sore nga sinaba kujja wano ne vidiyo gye nakola gye twali tukanyiza kuba gye twateesa gye nakola ekiro newankubadde mu kugikola alina bigambo bitono bye twayogerako nti ojja kwogera ku kino na kino kati aggressively nempitawo okitegeera era nina ebintu ebimu bye njagala okwetondera abantu naye nja bituukako mbagambe nti ekyo nkyetondera abantu tuyinza oba twali tetwakiplaningako naye nenkiyisaawo nga kyali tekyetaagisa naye nga twalina kunyweza nsonga yaffe okitegeera kati mbadde nkanzireyo wali eri wantaataaganyiriza mbadde nkugamba nti Isma nga tayagala linnya booda ne tukkaanya nti Isma gundi agenda beeranga mu motoka atambuliremu akole buli kimu era yebiseera byonna yabaddenga nayo naye we kinaabanga kyetaagisizza okukola emirimu gyaffe okugenda ku saiti kutwala matiriyo ojja gimpanga naye lwakubeera obulumi bw'enkyayina up to now ne waswa muganda wange kuba kino waswa asobola okukikugamba Isma ne wabadde agenda e Dubai yagenda emmotoka n'esigala yeri nti problemu gye nasinga okwesangamu n'emmotoka eyo nze simanyi nvuga mmotoka ya maniu era nga buli wembeera nino genda waswa yalina okunvuga naye era enyiike gyenkyayina nti muganda wange nkeera buli kumakya ne mukubirako n'ekasimu amasimu ge tegannaba kudda akakyali mu custody ya poliisi era akyaliyo kubanga omutemu tebannaba kumuzuula ate ye yali asemberedde okulaba kati alabika akyali mu custody ya poliisi naye ekintu kino full figure ekisinza okunyiiza nti bwe nayogedde ne mugamba nti full figure engeri gye twapulaningamu ekintu kino kyonna twakipulaninga in the good way ng'olaga oyagala kukomawo mu mawulire nange n'oŋŋamba kuba full figure ali exposed okunsinga ayina amawulire ayina ne gundi okunsinga nze ate mukwano gwange enkola naye so wabeera nga tirabayo kyembadde mugamba Mr. Tubonge tukkirize tugaane full figure ye ayina already
esemumanyi ekituufu kati backup kiteekawo nnyo kamba kubanga olwedi era abadde mu era ava mu gazaki zamuvuma mu TV ne bamuyimira era abadde mawulire lwakubanga amawulire ga Isma gaabika gwe kati kankusoke nkubuulyeko ekintu kimu live alone the TV gy'omanyi nti akolako ku TV bweti ey'omusumba gwe sirinaako buzibu bwonna omusumba Bugingo gy'akola tewali buzibu era nze omu ku bba yamusanyukirako ng'afunye omulimu era ne wano we babadde bamugobera ku TV nze omu ku babadde bagamba nti lwaki agobwa wabeera ng'omuntu yenna wasobola okubeera nga nti sirina ddoboozi lisobola kugamba bali babadde bamugoba naye nga nze nga nennyamira mu mutima ngera abantu ababeera awamu nti mukwano gwange tubadde mufunayo ebintu ebibakyankalanya mufunayo wano ne musowaganamu wano ngera olulala neyakolako vidiyo lwe yali asiba abaana ne mugamba naye mukwano gwange tudde mu mazima oli mu kusiba abaana ekituufu naye naawe ovuma abantu ne tusooka ne tukyankalanamu awo nangamba ze sirira personal life y'abantu sivuma abaana b'abantu ne mugamba oyinza oba tovumye mwana wange oba tovuma mwana wa muntu naye ate abo boovuma bayina abazadde omuzadde olowooza nti nze wonvuma mama wange anaawulira atya naye kyebadde bonge amagali amaeyo so kankomyewo Jennifer omulumirize ekyo kiggwe then mujjeko sooka oleke njagala nsooke mmalirize ogende okumuzza nga mmaliriza naye tovaako sigenda naye njagala nsooke ogende omuzza nga mmaliriza kuba kati olaba we twogerezeganya naawe nti oyogera njogera n'osirika n'owuliriza n'obeera ng'oyogera n'ensooka n'enkuwuliriza kati ate eyo ye takirina tugenda kubeera mu kugira so ebyo njagala bituukewo nga nsoose kumaliriza kuggusa nsonga yange yongereyo kati ekintu ekyo nga wenkinnyonnyodde nti oyinza okumbuuza lwaki wakikola mu kaseera akazibu mukwano gwo byakafa muganda we yakagira nti olwedde obulumi bubeerawo okitegeera era obulumi paka kati bukyannuma ne munnayo omuntu wafa ne waba ng'abadde maamawo oba taatawo waliwo wootuuka n'omanya nti mukwano gwange afudde mama ng'afudde however much I'm hurt naye I still have to go on with life okitegeera omuntu ebintu bingi gundi Emily basobola okujja ne bakubalira bizinensi oli akubalidde bizinensi n'amaliriza nga bwe yagikubalira n'emaliriza n'egaana nga yakubalira nti mugenda kufuna ogenda okukeera ku makya nga temufunyeemu naye kiyinza okukeera ku makya nekikuluma ng'omuntu yajja n'aproposinga bizinensi gy'oli ye n'agikola n'emulema n'egwa okyali munyiika ebintu bye yateeka mu bigize ate ye n'atandika okwogerera ekitegeera kati kyekiri ku full figure kati mu muzannyo gwe twakoze kisoboka okubeera nti nina bye nnayogereddemu ng'oggyeko ebyanyiiziza abantu bangi naye kennyininyini nga namugizeeko era nina vidiyo gye nakoze nengaba nsobola obeera nga neekolako disservice ku lw'ebigambo bye nafulumizza ng'abantu bannenya naye neŋŋamba mbeere mu mbeera bweti ng'omuntu gwe twakoze naye nga yaali eri ayineyine okitegeera ng'omuntu gwe twagize naye ekintu kino yadde eri ayineyine nze ntandika okwekolako kubanga ekiraga nti kyabadde kikivudde muzannyo nga ntandise kwekolako disservice masimu gembadde nfuna ontegeera omuntu abadde akukubira nti munnange nga kitala akukubira nti owange oli kuki bye tuwulira mu mawulire biri bitya nti n'okukeera ku makya ate bino bye ndi mu kwogera sandibyogedde kuba nayogerezeganyiza naye ne mugamba ebintu bino genda ku gundi mbyogere ejo ogenda okumpita ng'eredde pressure yo yamaze okungiramu olw'amasimu genfuna ebintu byabadde naye ate ng'oli mukwano gwange ne mukubira ne mugamba baŋŋambye Emily atuyita
Nabaddemu kale ne ka problem awo akalala nti nabaddeko nakalaiti Facebook biki nosooka ogitereeza ne mugamba Emily atuyita naye kati ate Emily tugenda kwogera ki okitegeera naye ate ekiyingize gundi oli aŋŋambye nti gendayo olabe gundi ani olabe ku live ya Emily nga nsuubira nti omuntu ekintu kino nga bwe kibadde kyagira mu ntandikwa ajja kubeera mu sense of maturity amanye nti ekintu kino kankizannye bwenti okusigala nga abantu tebategedde exactly ki ekibadde kigenda mu maaso naye ate ayongedde ku bulumi bwe nnina abantu bwe bantaddeko okugamba muyaayoyo mubbi bikoze bitya gundi ebadde ya Isma nga muntu tebadde ya kampani biki eyo yonna nga tetunnatuukayo njagadde kusooka twogere ku kintu kino oba omuzannyo ogwabaddewo okitegeera Nendowooza nti ensonga zino ajja zikwata munnaye abantu bateera ddala ekintu ku script ng'olina beera mugezi nnyo okugibuuka script eyo oba okutegeera exactly kati oyogedde agamba Mr. Tubonge tekinnaba kuyitawo facing oyogere kubanga wano wekiggwera abantu okutandika okuziga eya Isma kuba kati abantu babadde bakugenda mwenga atizannyo kaakati kansooke nkugambe kino nga tonnamuleeta ekisooka ngenda kwetondera abantu bonna ababadde affected mu kintu kino kyonna nga bwe kibadde kitambula webale nnyo ebintu byonna bye tubaddemu omuzannyo lwakuba nti bagumbalira bubi nendowooza nti bijja kukola omuntu alina byakusuubiza nti ekintu kino tukipulaninga wetuti ne wetuti nekitambula wekiti ofunamu kino onfunamu kino lwakuba munnange Emily gwe tonnabuuka mizannyo gy'ababloga na mizannyo gy'abannamawulire ebintu bijjira ddala nga biri ku stand gwekyo kyotamanyi okitegeera kati munnaye nina okwetondera abo bonna mu bintu bye nabadde nkola nga neekolako disservice oba mu bintu bye twabaddemu eby'omuzannyo ebyanyiza abantu bangi n'abantu be nayogeddeko ebyo ate byesaasoose kulowoozako kuba omuntu asobola okuwa ebigambo n'akuwa ebigambo 5 oba 10 kati gundi ky'obeera naye kuba obeera oyogera komenti we ziyita bino bwe bitambula n'osoma kino n'oyogera kiri ne mmaliriza nga nkosezza abantu bangi kasaba kuwulidde mbeera njogera soogerera ku pressure naye walaba pressure gye nali njogererako era kati twategera kubanga muna ebyabivudde anti kati awo njagala kukulaga nti byonna twabigira bayitewe nze soogera nnyo nze obadde ondaba mbadde nga ne Isma nga nina gundi yonna esobola okwogera nsobola okugenda ewe ne ŋŋamba Isma nze abantu okusobola okuntegeera n'okuyongera okweza namba zikanzije mbeerengako mu live zo nga takirinaako buzibu era nga yasinga ennyo n'okulwana ŋŋamba musiramu lwaki togulawo YouTube channel kodi alina YouTube channel content asookera ddala sirina muntu yenna gwe nsobola kuwa content nga sinnakuwa content okitegeera naye okitegeedde ensonga yange Emily ogitegedde kunemesa kwogera kintu kiri simple nze ngenda ku polisi ngenda kugula omusango kati right now tugende mu mateeka njagala Tubonge ayite audio that is 1 2 njagala esimu gye namukubira 2 njagala ebintu agamba ina audio suwa ayogedde natesa nga ebintu bino full figure saagala otandike kuntiisa onoonye tule twakipulaninga bulungi babiri era kyekitutu nkugambye wali nti ogenda sanga obuzibu bw'amaanyi nnyo tutabaganya babafekinga life z'abantu ne bata life y'abantu ati obuzibu wamukomezaawo njogera ayogera yagambye naye ayogedde kukundako n'agamba nti alina notice narekudinga kuweze namuweereza abalabi
Nibagala kulaba audio teka wano audio ne screenshot je nakubira. Simple. That take one. Ati yesimu yena ate kwenjogerera nze nina simu emu. Sina Isma wali kwagazachi. Era nje kuwa screenshot. Naye njagala kalete voice note. Emily kalete voice note. Ezo zeyayo zagamba zetwayogedde nga ndi naye aziteeke waawo. Nze wankubira okubiza simu tunayo nawe live. Wankuwulira mukazi gwe. Era kiri kyekiri kyekugamba nti naye nkusaasidde gwayimiridde wakati wa okututabaganya ebintu byokututabaganya ate muzibu. No problem. Bino mi Emily no utakude lugwera ku police nako okunimbi okutusiga enziro nako omuntu okukwata nyerange toto kubanga ekyesanga sijja kugamba mbu nako naye ekyesanga okukoza ekintu n'omuntu ng'akulaze side of okugyamu negative side ate n'akufuulira abeera muntu kitaki mazima mukinyonnyoke at the end of the day kasamba mwogedda abantu bategeere abantu tuddeyo ekinnumye oba ekinnuma kati tubeeranga kukeera ku makya oba ndeteekiza bifaanana ng'etya nga mwakoze ekintu n'omuntu ne mumaliriza okukikola ne kifunamukko ŋŋambe ntya oba ne kitajja bulungi omuntu oyo n'ayagala agukuwunzikiremu omuzannyo onyinza ogamba kanjogera amazima nga bwe twalinga abato mwenna ne mugenda nga omanyi ebintu by'obuto ne mugenda oba ne munuuna sukaali oba ne mumaliriza maama ayina we yatadde amivu gegengere ne mugenda ne mugabba ne mugalya ne bakwatako oli omu ne mugira n'akuwaayo nga taawaddeyo gwe bataakutte osalawo n'oyogera amazima n'ogamba ne Emily oyo omulaba ayogedde bwati ne bwati naye twabadde naye nga si kumuwaayira ekintu we kyabadde that is the fact. Kati omuwulidde agambye nti agenda kutwala ku poliisi bw'obanga olina obukakafu. Nze nina obuzibu ye agenda baleetera voice note zagambye. Kati ye alina byabadde akima mu nnyumba awo abadde afuluma mu mmotoka naye agambye nti bigwera ku poliisi oba omuwaniza genda oleete n'obukafu. Wulira Emily. Oba nkugambe ntya simanyi. Naye amazima wano nti mazima meerera amazima g'obadde osinga okwagala ogawulidde. Ngawulidde. Naye ate era ekibadde kisinga okunnuma nti teyazze mulundi gumu atandishinga erinnya. Babadde muzannyo ogw'ababiri gwe twapulaanize. Newe gutuuse nga gutandise okuyiika ng'ebintu bitandise okusoba n'asalawo akimpunzikiremu so nga yandikizannye mu ngeri eya kintu kikulu n'amanya nti ekintu kati wano wekituuse kiganye nkole ntya tuleme kulaba nga ffenna bituswaza oba bikolawo biti naye ye asazeewo ate okuwunzikira mu nze nga nina kujja njogera amazima munnange mbabuulire nti bannange kati wano wekituuse sigenda kuddeyo nswale nga buli gwe mpitako agamba nti oyo ye mukwano gwa Isma gw'abadde akola naye nfanfeewe ate munnaye yafudde yabadde ayagala kumubba. Kati kankugambe kino fulufiga ogenda ng'onoonya gundize ez'enjawulo agenda oyina gundi gy'osobola okulaba alina bwe yali alangira Isma yikasajja gwe toyina simu tubonge yabadde akugulya wano n'amasimu olw'okuba lumu yandaba nga ntumiza essimu ngitwalira Isma. Kakati oyo ye muntu gw'osobola okukeera ku makya n'ogamba nti ayagala Isma oba nze omuntu gwe nsobola okukeera ku makya nga we tuli ku live nendaba nga ekifaananyi kyo tekivaayo bulungi ne ngamba Emily ekifaananyi kino tekivaayo ate ffe tuli baaluganda tuli wamu ate tulina emirimu oguli mu ttambula singa nfunayo kasente wenti
genda ngula essimu omanyi omukwano ogwo ogubeeraawo okuguliza eri essimu era nagenda nengula essimu bagiyita Samsung Note 10 Plus nenjimutwalira ekyo ekintu wobeera oyagala kakasa nangendo tuuka ewaka ne Kasuku yaliyo nensaba okulula essimu nga ne Kasuku waali ng'akyali mu kumuggyako interview okitegeera yali obanga olina access Kasuku osobola omubuuza okitegeera y'omuntu kyogamba y'omuntu gwe nsobola okera ku makyanjagaliza okufa olwa drone ekintu kyoyinza okera ku makya n'ogamba nti muganda we yafudde n'osanyuka kuba kati kyabadde atandise okulaga nti Isma olwafudde neesanyuka nnyo nti Isma yeebale kufa kansigaze drone kati drone eri wate sente meka okusinga sente ze tubadde tukola mu kampani ate company ebadde registered nga egira returns kati byebimu kati company yo shares gobadde na meka noli kubanga ne bwobanga drone webanga ebadde ya company ekituufu kiri ebere kati ng'oggyeko kiri kyenkugambye oba kyotegedde nenkunnyonnyola omuzannyo we gwabadde n'otegeera n'okutegeera bw'oba obadde ogoberera Isma ng'ayogera ku kumbaka n'omanya nti tubadde tukola n'egunda eyo singa tubeera nga tufunye time endala nga tugize n'enkunnyonnyola okuva gye twatandikira gye tukwataganya ne Isma life eyo okuva we twakwatagana ng'obululu buwedde mpaka kati muganda wange wandekedde n'agenda tole naye mpanvu eri awo okulaga gye twatandikira kampani ejjeetya tukwatagana tutya ne Isma tutandika tutya okukola okitegeera tufuna tutya shares nti tugamba gundi oyina zino gundi oyina zino bano babuulire lwatu emmotoka yabaawa ekyo nakyo kaakati kiri ekintu emmotoka ensijja yayo byonna byonna bya Hajji Amisi era y'omu kuba Hajji Amisi ye yagiwa nawulidde Kongo Omukozi kati wulira njagala kugamba kino ngano genjogera ge mazima Hajji Amisi yakwata drone eyo n'agiwa gundi era y'omu ku bantu mu gundi bye twabadde tugira bamu ku bantu benkugamba nti bennayogeddeko benjagala okwetondera nga bwomanyi nti politics waffe Uganda watambula oba n'ensi yonna oba ewantu wonna nti mulimu ebigambo bigenda birinkinga mubeeramu emboozi ezitambula emmotoka yafa wa Hajji Amisi naye nga mulimu ebigambo wulira kino kati njogera mazima va ku script kwe twabadde script bino byonna byogamba nti yava wa Muhoozi eyo yonna script era njagala kati owulire nkugambye sigwagamba nti wano mazima meerere wegali wano ati njagala kuwa mazima kati ebyo byonna munnaye ebisitole ebibeerawo ogenda owulya sibaya batuwa bibeeramu nti emmotoka nsoose nekugamba nti yafa wa Hajji Amisi naye bino bye mbadde nkugamba nti ebirinkinga oba ebyogerwa nebisanga bisitole waliwo yagayita mu nkugo nga bagamba General David Muhoozi ye yakimuwa okitegeera kisitole ekyo kibaddemu mu bantu nga kitambula era ne pengepenge yakyogerako nti nze ngenda babuulira amazima General David Muhoozi ye yamuwa emmotoka eyo naye mu kutuula nga tuli ku script yaffe ekyo nakyo twalina okiteekawo tukyogereko okitegeera mugamba nti yamuhoozi naye nga Hajji Amisi ye yagimuwa kati mu masimu amangi agankubiddwa baŋŋambye ddala singa bakutuuza ne bagamba nti General David Muhoozi gye yamuweera emmotoka eyo ogenda kwogerayo olwo otandika okuva ku biri odda mu nomosenseezi z'ogamba bannange ekituufu nina munaye ekintu kye mbadde saakugamba oba sorry nonti gwe nina gwe nalingira oba kale kaŋŋambe kye mbadde sinnakugamba
nze muganda wenge wamala okufa nekiro kiri nti waliwo bagunmen abamutabe tutanaba kutegeera obusungu bwali bungi n'ebintu bingi bye tuyiseemu ne Isma ne laavu gye mbadde nnina eri muganda wange n'emirimu ne hope buli omu gy'awadde awamunne ng'agenda n'anoonya emirimu n'engikootinga n'engikola n'endeeta akasente kaffe ne tugabana. Okitegeera ekintu ekyo ne malufuna akasente kaffe n'enkaleeta ne tugabana. Naye kati pressure eyo buli weegira n'ekusukkako nga bakugamba nti kino kiri nafuna obulumi bw'amaanyi nentandika okukola videos nga ngezaako okwanukula gavumenti oba nga ninga sijja gamba bayisaamu gaali naye nga nina ebigambo byenjogera ebitali birungi ebikaawa eri gavumenti ne statement President Museveni gye yakola n'ateeka ku Twitter handle ye n'agiteekayo nakola ki nagyogerako. Okitegeera era ne wabeerawo omuntu eyankubira essimu n'ampita nga mmanyi n'aŋŋamba wange kati nyawo osooka otegeera ekintu kimu fulufiga mukwano gwange lwakuba bino ebiriwo biyinza omaliriza nga bitwawudde ku lw'okuba nasazeewo neŋŋamba nze sijja fiiramu firimu eno. Firimu sito olinawo otuuka n'olaba nga firimu ogifiiramu n'ovaamu oba investor yenna omutuufu oteeka oinvestinga ssente olinawo otuuka nga bizinensi olabeebwa n'osalawo n'ogamba nti kati wano ngivaamu ssente zange zongera kufa bufi. Naye nga pulufiga ye yaleeta script eno ku mmeeza. Okitegeera ne tupulaninga byonna bye twapulaninga nenkiyingira mukwano gwange ani Emily olina ekintu ky'osobola okupulaninga ne mukwano gwo ng'omulaze positive side of it yokka ate naye n'atasooka kukozesa gunda okulaba nti Emily andaga eno omwenda naye sooka enyimirireko side eri ndabe ddala si mukaaga ekyo ne kitasooka kujjira mu bwongo. Okitegeera ekyo kyenna naye ekyo ky'ombuuziza era kye ndi mu kuddamu nti ye yakitandika era olaba ne mu bivumo bye nali muvuma mugundi eri gye nakola nga sireeta bintu byowandigambye nti omuntu ddala bamutaddeko ekintu musunguwavu kasooka awemula omuntu ayogere kuba oli mumanyi mukwano gwange mumanyi nnyo sisobola kubeera nga ddala nabadde mu mbeera yakugira ne sitandika oyogera byonna kyoyagadde kyosanze okusobola nawe okweprotectinga. Kati wano kati sikuwulira tulina okubuuza kituufu nti kati tutya nti oba naye kagambe twabiteeseza. Kaakati no byoyogedde byonna siina kyempulidde bibadde bikutukakutuka ddamu siwulidde. Nkugamba tutya bwefudde bwefuze olwokuba ekintu kyagezeeko fuliga naye omuzikiremu nedda ekisooka ngenda kugamba kino Emily nga olwera nga tolina maanyi nga tolina kwekaza kw'amaanyi nga n'okwevaako weevaako tosobola kutandika kkalira mu muntu atalina gwe yagize. Lwaki nabikoze na fulufiga? By the way nze wakuba nzize leeti mbadde nina byenkola abaddeko awo ng'ayogera n'agamba lwaki era njogedde ku ye lwaki syogedde ku Bukenya media amusinga following exactly Bukenya ansinga following Bukenya media era y'omu ku ba godfather bange mu blogging ye yanjigiriza omuntu oyo siyinza kwekana naye following naye ensonga yiino lwaki yabyogedde nange abadde akimanyi nze ndi cross ne Isma nze mbadde nkola naye okitegeera nze mbadde ngira naye ate akimanyi nze siri muntu abadde amanyikiddwa nga wolaba Nelson ate Nelson sijja gamba nti ye ategeera nnyo okunsinga oba nti nze sitegeera naye
Nelson yandi mu questioninze nnyo ebintu bingi oyo tebatera nnyo kugira nnyo ku bintu wadde bagira naye Nelson w'omuleetera ekintu kyonna okimusuuleko bw'oti egundi ebeera y'amaanyi naye nze nakigize mukwano gwange naye nagenza okulaba this will be too much abantu bagenda kwetawa mu bintu ebitaliimu nti ogumye Emily nti ogumye kukomyewo oba nedda osobola omukomyawo ate nze nina obuzibu lwakuba njagala kumaliriza nziroke nina bye mbadde ngenda okukola ekisinga okubeera ekirungi amazima ngogedde era w'oliwo oyagala version eya muganda wange ey'omugenzi Isma n'okutula ne wano okwogera wano ngize courage y'amaanyi okutuula njogere nze nkyalumwa ku lwa muganda wange naye ntudde nengeyinga gundi ng'ekintuuzizza wano ngambye we nadda mu kugira kuba mbadde ndabawo alabika atidde ali mu kutiitira lwaki tava mu kamuuli ne ŋŋamba no nze nsobola okwogera normally kati Emily ngenda kusiibula naye olaba oyagala version endala eya muganda wange ne Isma we twakola gye twatandikira eri yonna kuva we twatandika obuluwe byagira wonna life oyo we tuzze nga tugira ebya kampani bikoze bitya biki ojja kuddamu mpite nabyo mbinnyonnyola abantu mbagambe buli kimu tomaze okyogerako nti kabadde kagundi naye waliwo era abantu byasobola oba nga tebategedde butya bwe tubadde tukola however much babadde batulaba nga tukola n'ekyo maze ogira newonabo olina byoyagala kuladdamu kumbuuza anytime ojagamba gundi ancontacting nja kudda nja kubuulira sina buzibu nawe Emily kale ebintu nze ngenze ndowooza ensasage mugiwulidde tubonga agamba nti it was a planned stunt babikola nnyo mu bablogger nze siri blogger I say it again I'm just an analyst I analyze trending issues nekira twali tetwagala kusala mugamba abantu bennyininyini bajje wano page eno ey'amazima page eno mugiraba bw'ojja wano mazima waaba otoyegedde mazima ati muzimu gujja kululuma ppaka okitegeera naye nga muwulidde nti yabadde stance right now tulina okuddayo ne tukola analysis y'omutemu banaye omutemu akyazunga ye poliisi ng'eruddewo nga tekola bwangu mu kuzuula eyatemula Isma abannaye nga basooba abantu bangi nnyo batemuddwa kakati eyo naye yabadde diversion kati eyo mubiwulidde that is it was a stunt Jennifer agambye bigenda kugwera mu kkooti okwenunula mazima ge okitegeera naye nga kiba kya it is very painful omuntu ocarrying on stunt nga muganda waffe yakafa ate nga afiiridde mu ntiisa ey'amaanyi ennyo bannange tekiba kirungi bannange abantu ababeera eyo nga mwagala fake life oba mukola stunts it's not worth it kati laba tubongere gwayogera amazima kugamba temumunnyonnyoka bulungi because it was already put out there okitegeera bannange nange binsusseeko kubanga nange mbadde sisuubira nti agenda kuŋŋamba nti yali stunt totawaana tutabaganya yali stunt okitegeera stunt bazikolera ddala mu bwangu nnyo abantu bazibu nnyo okitegeera kyogere Alan bituufu naye amazima geego amazima go gavaayo sooner or later gabeera slow naye gavaayo naye kyanaku nnyo era mpulira nti ndi a bit pained kubanga bannange kaabulengana ettutumu ne likes kaabulengana maama nnyabo ng'olwo kiki nnyo ekiba kinzita kiki nnyo mazima ddala ekiba kinzita likes zo baziya
waliwo yali atute likes mu dduuka oba mu banka ne bamuwa ssente oba likes n'azikola ki n'azikozesa okugula ebintu. Credibility is everything. That's right, Bian. Credibility is everything. If you lose that, you've lost a lot. Wakati nebuuza nti CCTVs bwe zirimu ezo buildings lwaki tebatracking Isma ne batracking emmotoka ne balaba what really went on. Ye police yo nga tekola bwangu. Nze buli wenzukuka ku makya sigenda bali baganda bange nezijukira nti Isma yatemulwa mu butemu obw'ekika ekyewagulu ng'ate yali ayogerera gavumenti neeyongerera ddala okukyawa neeyongerera ddala okukyawa tebalina kye baŋŋamba. Security is everything to Ugandans. Kati wuuyo n'omuyindi naye wuuyo baamutemudde baamukubye amasasi wa poliisi yamukubye. Balina recalling the security organs by recalling a police baddemu baba training ebuto wakakati tebasobola kutambula nga batemula abantu. Yes, Tubonge is contradicting kubanga agamba in the beginning it was a script kati ayogedde mazima. That is why it looks contradicting. Banange nze kamberekereze ye weekend sigenda kulwa kuno full figure. Siro full already mwanyifu kyekizibu already mumanyifu kati bana singa badeba nganti omwana wa TikTok yabadde anoonya stats awo gamba naye Tubonga agamba full figure mukwano gwe. They know what they are doing. They know what they are doing. Anabe anda bo basobola okuyitako ku muntu omulala. Katugende bannaye tugende tulye gundi weekend zaffe n'omutemu naye tanaba kuvaayo abatemu nabo katulabe wano jangu sebo tugamba ki nyingira omutemu tanaba kusangika kyokka ate abantu bali mu kweyuza bannaye tofanga ku nsi kuno banna era mukole amalaame mulaame n'abawulidde batamala emirundi bonna batandise dde okulaama bajjo yatandise okulaama bannaye byonna mubikole naye mulaame otherwise abaana bammwe bajja bakasuka ebweru bajja kubakasuka ebweru mubeere bulungi. Have a lovely weekend. Have a lovely weekend baganda bange.